mutya abaagala abalungi ab'ekumi na kusanga 5256 mbaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu ebireetera abasajja okubeera nga balwawo okumala. Nakolako vidiyo oba nze nkola videos ezireetera abasajja okumala amangu, naye ate waliwo n'omusajja oba ekikula ky'omusajja nga bw'atandika okuzina emana tamala. Banywanyi bange oba mikwano gyange, omusajja azina emana nga tamala akooya ate atama. Ng'olinza okubeerayo ng'ogamba nti omusajja owange wa ddakiika 2 bannange nze senga njala omusajja nga bw'atandika tamala, naye bw'onaamufuna ate tojja mwagala. Omusajja yenna alina okuzina eddakiika okuwangaala eddakiika 3:45. Okwezina kunyuma nnyo nga mwezina eddakiika zammwe 3 oba 45 ne muwummulamu ne muddamu. Ng'obadde okimanyi nti omukazi osobola okumuzina n'omuzina luutu 6 n'anyumirwa ng'omuzina ddakiika 3 oba ng'omuzina ddakiika 45, naye ate omukazi n'omuzina kalamba essaawa 3 n'akoowa. Kuba tukoowa emana n'ekala n'owulira nga bikutamye ng'ate gwe tomala. Okwezina kunyuma nnyo ng'omuntu omuzina nga naye tomuluddeeko. Gw'atannaba kusubscribinga subscribing obeere nga weegatta ku famire yaffe eya Senga Faith. Ate gwe yasubscribinga edda bambi weebale nnyo okubeera nga wasubscribinga wasalawo okwegatta ku channel yaffe, ate weebale okubeera nga buli vidiyo gye nteekayo ojja n'ogiraba n'olikinga n'okomentinga okola kya ttendo. Gwa sharinga simanyi na kye mba njogera wabula okola ky'amaanyi nnyo nnyo. Nga tuzeeyo ku vidiyo yaffe nti omusajja yenna yenna okubeera nga azina emana nga tamala abaako ebintu bingi ebikireeta. Nti tugenda kutandika n'omusajja ali depressed. Ogenda kungamba singa omuntu ali depressed azina ate emana nga tamala. Omuntu ali depressed kiri mu ngeri 2, nti asobola okubeera nga amala mangu, naye ate waliwo oli nga ye bw'aba ali depressed okuzina emana kye kimukkakkanya. Since kimuwa feeling eyo y'okubeera ng'awulira bulungi, asobola okuzina nga tamala paka ye w'atuuka n'akoowa. Olinza n'okutuuka n'okoowa naye nga tagwa, n'omugaa nkooye n'akuvaako buvi. Then ekintu ekirala kye tugenda okwogerako ye muntu anywa omwenge nnyo, excessive alcoholism. Waliwo ono ali just kawayini n'onywayo akacupa kamu oba mwenge, ono bbiya n'onywamu ekicupa kimu, ekyo kiri fine. Naye omwenge oguli excessive guleetera omuntu okuzina. Era omuntu nze ndi mukyala musiraamu, sinywa mwenge era n'omwami wange tanywa mwenge. Naye abantu abalina abaami nga munywa omwenge, nga banywa omwenge kyenjogerako mukimanyi. Era abaami bagamba n'okugamba nti omukyala bw'ateekamu ku mwenge mbw'akyamuka nnyo ayawukanako n'atannanywamu. So bwe guli ne ku musajja. Omusajja engeri gy'azinamu emana ng'anyweddemu ate si bw'azina nga tanyweddeemu. So akyamuka. Era abamwaniza n'okwagala okuleetayo kawalagi asooka akawa omwami we alyoke amukole byonna by'ayagala bakole ki? Bamukole. So n'omwenge oguyitiridde gusobola okuleetera omusajja okubeera ng'alwawo okumala. Then waliwo okubeera nga olina obuzibu like medically, ng'olinza okuba wafuna surgery gye bayita prostate surgery. Eyo nayo kuba omuntu afuna prostate surgery bakugya mu prostate yo ate nga econtributinga nnyo ekola ky'amaanyi ku kitundu ky'omubiri eky'omusajja ekya wansi. So osobola okwesanga nga naawe olwawo okumala ng'ensonga yeeyo. Omusajja akuze mu myaka kigambibwa, ntaddeko nti kigambibwa mu bitabo as per books, kigambibwa nti omusajja gy'ayongera okukula gy'akoma okubeera nga awangaala mu kisaawe oba alwawo okugwa bw'aba ng'ayimye. Naye ate sigambye nti omukadde like myaka 3 omuntu ow'emyaka 16 engeri gy'azinamu ate ow'emyaka 3 si bw'azina. Ekisooka gw'obeera oli experienced, olina ebizibu by'olina like tofaanana mwana myaka 16. Naye ate waliwo ate era emyaka gy'otuuka n'obeera ng'okka. Then ebintu ebirala bye tugenda okwogerako kyekyokubeera nga olinza okuba ng'olina obuzibu ne hormones zo. Abantu abamu babeera n'obuzibu ne hormones nga teziri balanced bulungi. Like nga hormones zolina okureceiving kaŋŋambe nti olina okureceiving nga 10 ng'oziproducingibwa 5. Bwe ziba ziri low ebiseera ebisinga olinza okwesanga nga bw'otandika okuzina emana tomala.
then n'ekirala ekirinza okuleetera omusajja okubeera ng'asobola okulwawo mu kisaawe ky'okwezina kyekyokubeera ng'asobola okubaamu ne infections. Nga ffe abakyala bwe tubeera ne infections n'abaami babeera ne infections zaabwe, ate nno olinza okumusanga nga mulwadde naye bo tebatera nnyo okufaayo kwejjanjaba. Munansonyiwako kyo tebatera kufaayo nnyo kwejjanjaba nga ffe abakyala bwe tufaayo ennyo. Omuntu alina obuvune ku pelvic nerve ye naye asobola okubeera ng'alwawo okumala, kubanga pelvic nerve eyo oba kyetwandise pelvic nerve kyekikontrolinga omuntu okutuuka ku ntikko. So bwebanga pelvic nerve yo eriko obuzibu, osobola okwesanga nga olwawo okumala okuba okubeera nga tomala. Waliyo abasajja eyo wabweru, bino byenjogerako nga oli omu ku bbo okitegeera, then gwe atali omu ku bbo oyinza okuba nga tokitegeera, naye gwe ng'oli omu ku bino byenjogera otegeera kyenjogera. Nga tamala ng'azina emmala, ng'azina emmana n'agamba omukyala amaze naye nga tamaze, ng'akooye obanga n'oluusi omukazi akooye, ng'afeekinga bufeekinzi nga naffe abakyala we tuli eyo nti omaze nti mmaze naye nga tamaze naye n'agamba mmaze. Waliyo n'abali ogamba ekigambo okumala takimanyi. Weewaawo abasajja okumala omanyi kye kitegeeza nti oba olina okufulumya enkwaso oreliizinga amazina obeera ng'omanyi nti kati mmaze. Naye ate waliwo abantu nga bo mu butonde bwabwe nti yazaalibwa bw'atyo oba yatondebwa bw'atyo, nti bwe yali atonda oba bwe yali atondebwa oba bwekyo bwe ŋŋamba ng'atonda mu lubuto lwa maama we, obusajja bwe bwafunako obuzibu, like nga ekizibu ekyo yajja nakyo kuva mu lubuto. Kitegeeza oyo bw'atyo bw'ali nti ye tamala oba bw'atandika alwawo nnyo kimutwalira ebbanga ddene okubeera ng'amala. So oyo naye asobola okubeera ng'ali bw'atyo. Omuntu yenna amira empekeza okubeera nga ali depressed oba ze tuyita antidepressants, naye asobola okubeera ng'alwawo okumala. Omuntu amira empekeza blood pressure oba high blood pressure BP, naye asobola okubeera ng'alwawo okumala. Then waliwo abantu nga ye alina ebizibu bye, like psychological issues oba baziyita batya, like mentally olina ebizibu mu relationship like abantu abamu bw'aba alina ebizibu azina emmana n'obusungu. Buli bw'ozina emmana n'obusungu olwawo okumala. Era abasawo bano be tuyita sex therapist balina ekintu kye bakola nti omuntu bw'agendayo nga like tamala mangu, basobola okugamba kozesa embeera gye tuyita classic oba there is a way we call classic. Eyo embeera gye bayita classic way y'ey'omusajja okubeera ng'osobola okuzina emmana naye nga tozina muntu oyo ali awo mu maaso go. Mu butuufu nga si yali mu mutwe gwo nga tomuloboozaako ng'olobooza bintu bikuggyako byokka, nti lobooza ku kintu ekikunyiizizza oba ekyali kikunyiiza ne kikuleeta obusungu ojjule, ojja kulaba nga oba obadde wa ddakiika emu at least owangaalayo eddakiika 10. So munzikirize nkomaawo, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga, gwa sharing okola kya ttendo. Saba Omukama akumpeereza osinga okwagala. Mwenna mbalamusizaako gye musinziira okundaba mu budde bwe musinziira okundabiramu. Omukama yeah.